Weewaawo mu bufu bwe bumu ababaka ba Parliament bakubiriziddwa okubeera n'omwoyo gw'eggwanga ku ngeri gye basasanyamu ensimbi awamu n'okulondoolanga ensonga ezitali zimu. Omusasi waffe Ekisakye Joan katuwe ebisingawo. Nga bwe kali akalombolombo okusomesa ababaka ba Parliament engeri gye balina okweyisaamu nga batuuse mu bifo byabwe, ne ku mulundi guno ababaka ba Parliament ey'ekkumi bakubiriziddwa okulondoola ensimbi z'omuwi w'omusolo nga banoonyereza ku nsasanya ya gavumenti. Omubaka wa Bugweri Abdu Katuntu ategeezezza nga Parliament bw'erina obuyinza okukola amateeka ssaako n'okunoonyereza ku ngeri ensimbi za gavumenti gye zikwatibwamu. Obuyinza obugaba ssente okuzigabira gavumenti buli Parliament ye bulina ssemateeka etuwa obuyinza obwo. Ekisooka ssente tuba tuziwadde ebitongole bya gavumenti era tulina okubanenya abo ababanga balina okukozesa ssente ezo okukola emirimu gy'abantu oba ssente zituuse ku muntu wa bulijjo. Ekyokubiri, ofiisi ya Auditor General kuba yerina okugenda n'entunula mu bitabo by'ebitongole. Ekyokusatu, ffe babaka ba Parliament abatula ku bukiiko obwo kuba tulina okugenda okukakasa kituufu ssente zaakola emirimu ze twasindika okukola. Ababaka bategeezezza ng'ekyokulondoola ensimbi za gavumenti bwe kitandibadde kizibu wabula nga beetaaga okuweebwa obuyinza n'amaanyi mu bujjuvu. Abakozi ba gavumenti abasinga balaba nga tetulina buyinza bukola mulimu guno. Kubanga oyinza otuuka mu district nosanga omuntu oba mu ministry yonna nakubuuza ebibuuzo byolabya ddala nga alabya ddala nga obeera nga wamuyingirira, naye nze tujagezaako nga 10th Parliament okulaba nti tukituukiriza. Tubasanga mu field ate bwe tubeera mu field teri etteeka litulaga okuyimiriza contractor ali ku mulimu gwe. Tulina okulinda Auditor General ng'amaze okukola auditing. Ate ye omubaka Naigaga Mariam awadde babaka banne amagezi okukola okunoonyereza okumala olwo nno basobole okukola alipoota ennungamu. Tosobola kulondoola ky'otomanyi era nkubiriza babaka bannange nti tolinda nga bamaze okuspendinga. Tumanye budget za districts zaffe ze tukiikirira tusobole okulondoola in stages. Kuba bw'olinda ekintu nga kimaze okuggwa nga kisobye deni n'ojja n'olondoola n'okola report oba tokyagasa. Naigaga ayongeddeko ng'ensaasanya y'ensimbi z'ababaka bw'etali yakwejjalaba olw'ensonga nti n'ebizibu by'abantu bye bakolako bingi ddala. Omusomo gw'ababaka ba Parliament ey'ekkumi gukyagenda mu maaso ng'era ababaka bakyagenda mu maaso n'okubangulwa engeri gye balina okuddukanyamu emirimu gy'eggwanga. Kisakye Joan, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.